and where Musala was born were quarters for workers who used to work in the industrial area. Unfortunately, those industries have collapsed. You start with African Textile Mill, go through BCU and many others. Today, we have an industrial park which is not employing anyone from this region where you are standing. To solve the problems of unemployment, to deal with the collapsed economy, whose growth is not reflected in the pockets of our people. Ebibaluma era ne boogenda mu regions endala zonna ebyo by'osanga abantu bebaleetera amaziga obutabaawo mirimu n'emitono egiriwo obutagabibwa mu bwenkanya obwavu obuluma abantu. Enjalo gye njagala bannayuganda bategeere, emyaka 58 tekuliko abakulembeze abaali bayingiddeko mu gavumenti ne batuukiriza manifesto zaabwe ate ne bazimba n'omusingi omunywevu ogw'okutambuliza kw'eggwanga mu kkubo lya demokrasi. Kikyalemye. Njagala muteekemu obwesige kubanga tumanyi nti kisoboka.